Munnange agali mu nkubo kigambibwa nti eyabadde muganzi wa Sherry Matovu butereevu bwe yazzeeyo ate ewa Hope Shifa ono gwe tumanyi obulungi wa surprise kati nago n'agasingawo ngenziza okubeera nga ate nkutuusako essaawa eno yennyini mukwano gwange naye nga mwasibye mutya mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo erudde eyo mbasasirako mwenna bayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwa akabantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda ajumuze mirembe agiramuze ekisagumye emitima abakabinganda ssakaate n'ab'emikwano amanya nze Omumbeja Aisha Nassolo butereevu emba ntuuse okubeera nga ate nkutuusako updates mukwano gwange kyemba nkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga ate omissinga out yes naye nga amawulire ngenda kuba ate nga tandika ne Honorable Mukasambidde fenna oyo tumumanyi bulungi era n'essaga zaalimu essaawa eno tuzimanyi bulungi Munnange we yagamba omukyalo omu abeere nga ate bambi amukolera furniture ow'omulembe ddala okuteeka mu maka ge era omukyalo oyo teyali mubi nga amannya ge ye Martha bw'atyo bambi n'amukolera furniture ow'omulembe Kamala era n'amumuteera mu maka ge wabula omukulu ono yasasulako kitundu ku ssente balagaana okubeera nga ate asasula omukyalo ono era we twogerera ekiriwo kya kubeera nga ate abanjibwa omukyalo ono yavaayo ne yeekubira endulu ng'agamba nti agezezaako mubanja wabula omukulu ono aganye okubeera nga ate amusasula kati nno we twogerera Honorable Mukasambidde yateereddwa dda ku billboard nga naye woolaba ate munnange ebifaananyi byo bye nkuteeredde ku screen yo essaawa eno yennyini nga bamugamba nti please Honorable Mukasambidde pay Martha's money kale nno bye byate bigenda maaso eruuyi eyo naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga bo ba social media in-laws bagamba kimu nti omukulu ono ajja kusasula asaaga kati nno munnange Honorable vaayo ate osasula omukyalo n'ensonga ezo nazo ate tulabike nga ate tuziwunzika otherwise ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala essonga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ya TikTok ono ya Shipopi we twogerera bambi yagudde mu bintu ffenna ono kyemanyi tumumanyi bulungi nnyo bulungi ddala abadde nga avaayo n'akola challenges z'ennyimba ez'enjawulo comedian bingi nnyo byabadde agenda mu maaso n'okubeera nga ate bambi akola kati nno bino byonna bulijjo abikola kumbe abantu bo balaba kati nno yali ali awo management y'omuyimbi ono Tiwa Savage okuva ali mu ggwanga erya Nigeria we batyo ne bamuweereza obubaka era nga munnange bamutegeeza nti bagenda kubeera nga ate bamuwa full bursary ku ttendekero erimu mu ggwanga erya Nigeria wali mu kibuga Lagos ate agende mu maaso n'okubeera nga ate akugukira ddala mu bintu bino bambi ebya acting tumuyozayoza omukulu ono ya Shipopi nawe naali eyo ng'okola byokola bikole ng'okimanyi nti abantu bakulaba we biba birungi essaawa yonna osobola okubeera nga ate munnange ofuna chance eyitawo oba oliawo ne bakutuusa ku kirooto kyo oba ne bakuwa ekintu oba oliawo kyobadde tosuubira so nno bannange ebyo byate bigenda mu maaso eruuyi eyo so nga ate era bambi twebaza n'omukyalo oyo omuyimbi Tiwa Savage okubeera n'omutima ogwo ogusobola okurecognizinga abantu n'amugjayo ate n'abako eddaala lyamutuusaako tusaba n'abalala bagende mu maaso n'okubeera nga ate bakola ekyo kyennyini butereevu so nga ate eyo tuvuddeyo ye bebekulu yavuddeyo bw'atyo nga yeebaza mukyala we Zuwena okubeera omukyala omugumu ddala nga munnange wolaba screenshot eyo gye nkuteereddeko essaawa eno yennyini yavuddeyo nga ye agamba nti bannange yeewuunya omukyala ono Zuwena nti mukyala mugumu Kamala era bw'atyo yeebaza ne nazaala we Sakaate ne Sezaala we ye ng'agamba nti senga muwala wakeera ku makya essaawa eno n'amuleetera omusajja bebekulu gwe yali afaanana mu biseera bye biri eby'ekivubuka ng'akyayina ezo enviiri ye essaawa eno agamba nti tamanyi nti oba asobola n'okubeera nga ate amukkiriza wabula yeebaza Zuwena okubeera omukyala alina vision kwegamba alengerera ewala era okubeera omukyala omugumu kati nno ekineno kibeere ate ekyokuyiga eri abakyala ab'enjawulo nti oyinza olaba essaawa eno omuntu n'omunyooma kugamba ng'olabira ddala ye talina lugendo wabula abantu munnange batuuka ekiseera ne bakyuka yadde era munnange olina okwegendereza ani gw'oteekamu essuubi nti alikyuka kuba bonna sigamba nti bakyuka abamu bo we batyo we baba balibeera so ye bebekulu yakyuka n'ava mu ziri embeera ze kyekimu ne omukulu oyo Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ebiseera ebyo Babi mwe yamusangira mu butuufu naye yali bw'atyo
bw'atyo wabula we tumulabira essaawa eno musajja wa buvunaanyizibwa y'omu ku basajja be tulina mu ggwanga ate ab'obuvunaanyizibwa. So munange abantu bakyukira ddala yadde si bonna nti nno bakyuka. Wabula nga sinagenda mu maaso mukwano gwange nyongera okujjukiza Haji Mukisa Karim wali ku lulogo wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo, emirimu gyesibye, obufumbo buganye, olina endwadde ez'enjawulo ezikutawaanya, oliko amagye kwegamba ebizibu bikuzimbyeko akayumba asangibwa wali Bujuuko Mityana Road. Osobola okubeera nga ate omufuna ku namba y'essimu 0778 929141 butereevu ajja kuba ate akujjanjaba nga akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran. So nga ate gwe wenna eyeetaze ekifaananyi eky'omulembe ddala oba vidiyo ey'omulembe ddala, olina omukolo gwonna ogw'enjawulo, olina birthday, olina kwanjula, olina mbaga oba omukolo gwonna mukwano gwange ogw'enjawulo, aba Hypex Studios butereevu bo we bali ku lulo. Bano basangibwa wali Najjanankumbi okuliraana Cobbins Motel, era osobola okubeera nga ate obafuna ku namba y'essimu 0754 192434 oba 0789343802 butereevu aba Hypex Studios nabo we bali ku lulo mu ngeri eyo. So nga ate mukwano gwange tweyongeddeyo mu maaso eggulire ate ligenze maaso n'okubeera nga ate libuutikira social media olunaku olwaleero lya Sherry Matovu. Sherry Matovu fenna ekyemmanyi nti tumumanyi bulungi, ono eyali mukyala wa Thaddeus Katumba ne baawukana ne baddawo, wabula ate ne bamalira ne bakola ki ne baawukana, era bw'atyo Sherry Matovu n'amukubako ekibaati twamulengerako awo n'oluvubuka oluto, era engambo ne zitandika okuyitingana nti oluvubuka munnange yali yalusuuzizza ate Hope Shifa ono yennyini gwe tumanyi owa surprise. Wabula we tutuukidde olunaku olwaleero omukyala ono yavuddeyo ate wali ku Facebook page ye bw'atyo n'apostinga mbuye ekyamulemya laavu buba, era mbuye tebamugattika si kulwa nga akola ki, si kulwanga munnange asoba. Kati nno ebyo olwavuddawo ba social media in-laws bo ne batandika ate munnange okubikumamu omuliro byake, era ne batandika okubeera nga ate batambuza post eno buli omu munaye ng'agiwandiiseeko byayagala, era nga kigambibwa mbu we twogerera it ended in premium tears between her and the gentleman. Kwa munaye twamulengerako awo n'olulenzi oluto beekubisiza ebifaananyi kwagamba bambi ng'alagira ddala ate atuuse gy'alaga. Wabula we twogerera essaawa eno kigambibwa nti bambi byaweddewo weebityo wakati wa Sherry Matovu ssaako n'ono omuvubuka, era agali mu nkubu kigambibwa mbu omuvubuka ono bw'atyo ate mbu yazzeeyo ewa Hope Shifa, yadde binene omukwano gwange ate tebinnakakasibwa, wabula biri mu ŋŋambo ba social media in-laws bagenda mu maaso n'okubeera nga ate babitambuza wano ne wali ku mikutu egy'enjawulo, wabula nga kyonna ekinaba kizuuliddwa butereevu nja kuba ate mbikutuusaako waneeno. Yes, so nga ate mukwano gwange ngenda kuba ate nsembyayo eggulire lino erya Alien Skin erikutte bangi ku mitima bambi. Ekitulaze nti Alien Skin si muntu eyeerabira, si ye muntu kwegamba eyeerabira gye yava. Omanyi bagamba nti omuntu yenna eyeerabira gye yava tasobola ate kumanya wa gy'alaga, nti wojjukira gye wava ate wakuwa essuubi oba oli awo n'ekiddako okubeera nga ate munange weeyongera mu maaso. Kati nno waliwo akatambi akagenda mu maaso n'okubeera nga ate kabuna emitimbagano egy'enjawulo n'okusingira ddala TikTok saaka ate ne Facebook. Alien Skin yabadde atambuliddeko ateyo mu bitundu by'omu ghetto gye yasanze bambi abaana kwegamba buli omu n'amuyita ng'amubuuza akola mulimu ki, mbeera kimwawangalira bambi nga waabawaayo ate ne ku kasente, era ne bagamba nti kino kibeere ekyokuyiga eri abayimbi abamu oba ba celebrities ab'enjawulo nti bannaye mulekerawo okwerabira gye mwava. Ogirangako n'oyitako eyo mu bantu bo gye wawangaalira nga kwegamba balaga ku mukwano n'obazzaamu ku ssuubi n'obazzaamu ku maanyi n'obawa essuubi nga bw'atyo Alien Skin bambi we yagenze maaso n'okubeera nga ate akola. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ke essaawa eno yennyini ogende maaso n'okubeera nga ate okekkaanya, wabula nga mukwano gwange toseetuka kuba ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. Bampita Bikusooka Perezi naye erinnya ly'ennyimba bampita mu disitulensi oba Bad Flow. Adifulu. Leo monje. Abera. Nze. Mbera wali ku kalina eri tute tukola tusiiga langi ku bunaatani kuboma bapukoponi. Ngagonda abo tusiiga langi. Katufuna mmeko olunaku. Olunaku
bampa mutwalo. Era twakoze kati okulina okupanga okuwe neyanziza oli fiiti nifiti wankungere nyongera neyanziza noli muno nemuyita wa scrap mweyo atali muyita we muyayi kiwani ki wani gwangamba mwana wagulumye gulimu dadi bangamba yala tokkanga wondaba wendi alali kati otagamu nga mmeka nekiba kiwa ya dadi kati mali kiziri eziri mu ndeeya cupa kino cupa ewanga ya mmeka ya 3 mwana 2 niwira ate ng'otambula kuva eri mwana paka eri yonna kalwewe ayise busegeeyo kawempe ofuna kilo mmeka ofunayo kilo 10 boy oba otogire oba otambudde paka kilo 10 kilo gambia mmeka ya 3 kati kilo 10 bamusete mmeka oba zibamu 3 ng'ogikuŋŋanza nga bbanga ki ng'olikuŋŋanyiza lunaku lumu aye ng'olina otambula olugendo oluwerako alali kati ogamye okwemeka nkoyo bwemasiboza kiwaya tonsalirako mpayo kiwaya dadi neyagaye mwana nga ondaba wendi dadi ebyaddala dadi neyanziza fiiti kama nkugizeewo dadi alali angala bisima byokka dadi kati gwobeerawo gye mbeera site kampala mbeera mu kisenyi lusenyi kyadiza wano nga kutamino gye wayiteeyo badogo bange wali anakulala ngamba dadi atabakanze bukanzi alali tongwongereyo ekirala boyi eyanza dadi amaani anza wangala dadi aya lwasinga dadi okuba ekidogo dadi aya twegweko nga wenna atawaanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akuggyeko ebisiraani asangibwa Bujuuko Mityana Road era ng'ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu tinno sangula amazigo omunoonyeeko tojja kwejjusa.